Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ngero 24:11 ayogera ebigambo bino: obawonyanga abo abatwalibwa okuttibwa, abagenda okuttibwa balikanga. Ebigambo bino byogerwa eri nze naawe abafaayo okulabirira era abateekwa okufaayo ku bannaffe. Mu Desire of Ages ku page y'Olukaaga-41 waliwo ebigambo ebitukubiriza nti abo bonna abatakola ku lwa Mukama waffe era abatamuweereza ku lunaku olw'omusango agenda kubalamula kyenkanyi n'abo abajeemu. Lwaki? Nti okuyamba bannaffe kiragiro ekiva eri Mukama. Mukama waffe Yesu bwe yabeeranga mu nsi muno ayina ebintu bye yakolanga ebitulaga kye tuteekwa okukola. Yambanga abo abaggwaawo, kufanga kwabo abalabikanga basaanawo nga tebaliiko afaako. Era wuliranga okuweereza kwo kuli mu abo abateekwa okuwonyezebwa. Toganyanga obulamu bw'omuntu okuggwaawo ng'ate osobola okubuyamba. Owone olunaku olw'omusango okulamulwa nga eyagwa mu bajeemu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe nkwaniriza nate ku nkya ya leero, weebale kuba mwesigwa, weebale kufaayo. Nkimanyi nti okwerekereza otulo kulema bangi, ate nga abalala bakeera ne badduka buddusi ne bagenda mu mirimu gyabwe. Olunaku olwaleero twagala nate okweyongera okuyiga ng'ekigendererwa ku puroguramu eno ensulo y'enkya ku 3 ABN TV kwe kwesibirira entanda tufulume mu maka gaffe ogenda okukola emirimu gyaffe naye nga tuli baggumivu nti Mukama agenze naffe, in fact ng'atukulembedde. Nze omukadde Sseruwagi nga mpeerereza ku kkanisa ya SDA Adventist Center e Makerere. Katusabe. Omutukuvu omutukuvu erinnya olugulunzibwe obukeeseza enkya ya leero otubeere bye tugenda okuyiga. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋame mu byonna mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Bw'oba ne munno atannaba kuzuukuka mwaniriza ajje oleme kulya kigambo wekka naye osobole ne banno okugabanako nabo. Ekyokuyiga yaffe ekya leero kiriko omutwe ogugamba nti jangu ofe. Kankiddemu nti jangu ofe. Kale nno newankubadde omutwe ogwo guwulikise bwe gutyo, tugenda kulaba ki Pawulo kyatugamba mu lunyiriri olwabiri mu kitabo Abagalatiya essuula 2. Kansomeeyo. Agamba nti nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo
ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Kale no Pawulo bw'ati bw'ayogera nti obulamu bw'alina, Pawulo yakkiriza nti tabulina kubanga ye, naye abulina kubanga Kristo eyamufiirira. Kristo amwagala, yali mu ye. Kale nno okwo kuba kukkiriza. Ebintu by'obulamu bino abasinga ffenna tetubitegeera. Tetubitegeera bulungi ne sayansi yenna Katonda gw'atuwadde. Kubanga olaba ne paapaali lyengera n'olinoga eddala liddawo kubanga osize ensigo. Naye bwe ligwa ne livunda ate ne livaamu ekikola ekirala. Si bwe tusimba bulijjo oba bijanjaalo oba kasooli. Naye kiki ekyo ekiri mu kintu ekyo, mu kimera ekyo ekikiwa obulamu? Kati ye Pawulo kwe kumanya nti obulamu bwe si bubwe ye, obulamu bwo gwe andabala si bubwo. Katonda akukkiriza okuba omulamu ekyaleero. Bangi abaafudde abasobodde tutuukawo. Kale gwe nange tulina okumwebaza era tusobole okweteeka mu mikono gye atukulembera olwaleero, abeere naffe, aziize n'ebizibu ebyali tutuuseeko ku mulimu, ku kkubo oba mu ngeri yonna, newankubadde okulwala akutuwonye. Ekintu ekikwata ku bulamu kyewuunyisa, naye ate ekikwata ku kufa kirina entiisa. Omwana bw'azaalibwa wabeerawo essanyu, naye omuntu yenna bw'afa ne bw'abanga mukadde wabaawo okunyolwa. Buli omu atya okufa, kubanga okufa kutegeeza okussa enkomerero ku buli kyokola. Oba kulya mmere ng'obadde owoomerwa mmere, bagamba nti eri etali kulya, owulidde? Obanga mirimu gyo ne basaba ne bagamba nti emirimu gye agimaliriza, naye oba ogimaliriza oyinza okuba ng'obadde owandiika ripooti neetaggwa. Nafunako omukisa omubi, katugambe mukisa, nja guyita mukisa, okumanyiza ripooti ya munnaffe eyali kafulu accountant nga ye mubalirizi wa bitabo. Nze saasoma kubalirira bitabo, naye nayiga okuwandiika nga nkola wamu naye. Naye mwana wattu ebyembi omukyalo oyo najja n'afa. Naye nga tulina ripooti gye tulina okuwandiika. Ne twebuuza, ani agenda okuwandiika? Ripooti, ebintu byonna byabanga ku kompyuta ye. Kompyuta yalina password. Ate nga n'ebimu tetumanyi oba yabijjako oba yabiterekawa. Naye mu kutya okungi ne tugamba tukoze tutya. Tuweeyo nti oli yafudde, abatuwa ensimbi tebaali kyoliriza, tebaali kitegedde. Naye kale n'emirimu bagamba nti bwe baali bamuzikaga nti amaliriza emirimu, gye emirimu teyagimaliriza. N'ekituufu kiri nti tetusobola kugimaliriza. Naye tukolako ekyo Katonda kyatukkiriza okukola. Kale nno bwe kuba kusoma, nina ogamba oli n'atamalaako diguri, bwe buba bufumbo eyakafumbirwa, eyakawasa, kale n'okufa kutiisa. Naye omutwe guno gugamba nti jangu ofe. Kale nno gwe andaba era awuliriza, ekigambo ky'okufa kizibu. Ennaku zino biseera bya COVID. Naye mabegaawo COVID nga yakatandika, twalaba ebifaananyi ku TV nga batulaga abantu bwe baali bakunkumuka e Italy, e Brazil, e Spain, e Bungereza. Ne tugamba naye akawuka kano ndooza kakwata bazungu bokka. Ne mwana wattu naffe ekizibu ne kituukako wano. Naye abantu baatya, ne tuyingira mu muggalo
nga tumanyi nti essaawa yonna omuntu bwakukonkona toyagala jje oyo, ne bw'aba omumanyi toyagala kukwate mu ngalo. Lwaki? Kubanga si kubanga akuleetedde okufa. Kale nno Pawulo ategeeza ki bw'agamba ekigambo kino? Naye nga tetunnaba kgenda awo, katulabe omwami ono theologian mu Luzungu eyayiga Bayibuli mu myaka giri nga Ssematalo anaatera okuggwa owookubiri. Omwami ono yakwatibwa ekyembi n'asibibwa mu bifo bye baali basibiramu abantu bangi abawambiddwa, n'atuuka n'okuttibwa olw'enzikiriza ye. Naye agamba nga tanaakuttibwa nti ye ategeerera ddala ekigambo Pawulo kye yali ategeeza nti nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu. Agenda okufa nga tatya kufa kuno kubanga ye akimanyi nti kasita afiira mu Kristo alina obuwanguzi. Kale ggwe nange twetaaga tuwulirize Pawulo ki kye yali ategeeza, kubanga Pawulo yali ayogera ku kufa kuno? Nedda. Pawulo ayogera ku kufa naye nga ategeeza okufa eri ekibi. Kakati okufa eri ekibi kwe kuba okwewaayo, okweweerayo ddala obulamu bwo, ebintu by'oyagala, empisa zo, ebirowoozo byo, ne weewaayo eri Kristo. Ekintu enno si kyangu kubanga mu ffe tulina ekintu kye tuyita nze. Ekintu nze tutandika n'ogamba nze nakola kino, nze nazimba kino. Mu kkanisa oli n'agamba nti nze nagula ne entebe eno, egundi eyo nze nagikola, nze nazimba, nze nawaayo plot y'ekkanisa. Kale nno ebintu bino mubiwulidde, naye ekigambo nze kiba kitono ne kiryoka kizimba mu ggwe, kubanga okusooka kitegeeza nti ggwe weemalirira, osobola okutondawo n'okubeezaawo. Omulala yenna bw'ataba ggwe tekikoleka oba tekisobola kukolebwa. Kati Pawulo ayogera ku kintu kye tuyita ekitulimu kiri ffe ng'abantu, kye tulina okunnyonnyola ku ssaawa eno. Ekisookera ddala, weewaayo otya ebirowoozo byo, ebintu by'oyagala, ebintu by'olowooza by'oyagala n'obiweerayo ddi eri Kristo. Ate ng'omubiri gwaffe gwe tuyita omubiri ogwagwa, okuva Adamu lwe yayonoona, omubiri gwaffe ne gukola ki? Ne gugwa. Kati Pawulo akimanyi nti omubiri ogwagwa mu ntandikwa ne Adamu tegulina maanyi gasobola kweyimirizaawo nga gwo. Kyava agamba nti Kristo ng'ali mu ye n'asobola okubeerawo, okuba omulamu. Ng'agamba nti okuggyako nga ffe twewaayo eri Katonda ne tusalirawo ddala mu buli kye tukola. Bw'okeera ku makya kampa example nti buli lw'ozibiriza amaaso ne weetunula ne wekkatiriza kikyokoze, kikyolowoozeza oba kuloota ku makya, oyinza okugamba ebintu bino watya nga omuntu abitegedde, kubanga biba bibyo. Naye Katonda aba abitegedde, kubanga ekirooto okugyawo nga waloose ekitiisa n'owoggana n'akwebasa okumpi bw'oba mufumbo ayinza obutakitegeera.
era okujjako nga ogamba omuntu kye waloose. Ekyo tukiraba mu Danyeri yokka, ne tulaba Danyeri bw'ajja n'avuunulira, oba Joseph n'avuunula ekirooto, kubanga ne kabaka yali tasobola ate kukinnyonnyola. Naye Katonda ategeera buli kimu, oba birowoozo byaffe ne bye tugenda okukola nga tetunnaba kubikola. Ekyo twali kitegedde. Ategeera bw'onaafuluma mu nnyumba ki ekigenda okubaawo nga tekinnaba kubaawo. N'ategeera ne bw'onadda oba todde, n'ebizibu by'onaayitamu, n'alyoka akukulembera. Kye twagala enkyaleero okumanya nti okuwaayo, okwewaayo, tulina okutegeera nti tetulina buyinza n'akatono ku bintu bye tusobola kukola. Ekyo bw'okitegeera ofukamira ku makya n'ogamba Mukama, nga Pawulo bwe yagamba, tira okuggyako ggwe ng'oli mu nze sirina maanyi gava ne mu nnyumba eno. Enkyaleero njagadde okitegeere nti nga tufuluma okugenda okukola, nga tufuluma okugenda okusoma, nga tufuluma okugenda okuweereza, fuluma nga weetadde mu maanyi ga Katonda. Kristo akkulembere, osabe akuume mu kkubo ne ku mirimu akuwa amaanyi. Tetusobolera ddala kuba Katonda ekimu ku by'atayagala ye ddiiru n'omwonoonyi. Talina ddiiru na mwonoonyi, tasobola kukola ddiiru na mwonoonyi. Bwe twogera olulimi olwaleero tugamba nti oli nafunye ddiiru yange nja kugikolako ensimbi bwe ziti, naye tekisoboka eri Katonda. Omwonoonyi yenna kasita obeera nga togoberera ebintu by'atulaze, oba amateeka ge oba ebisaanyizo byonna by'atulaga mu Bayibuli, talina ddiiru naawe. Kati bw'oba oneewaayo, otandika otya okwewaayo nga n'ebyo nabyo tobitegeera? Kyetuva tulina okumanya kiki Katonda ky'ayagala tukole. Ffe ng'abakkiriza tugamba nti twagala tutambule mu kkubo lya Katonda. Naye ekkubo oba tolimanyi osobola okubula newankubadde ogenda mugga oba mu kibira. Oyinza okuba ng'ogenda awantu oba ogenda ku mukolo oba ku meeting. Bwe batakuwa ndagiro nga togendangayo, osobola okubula. Ennaku zino waliwo n'ebyuma bikalimagezi ebisobola okusoma geography ne bikulagirira. Naye era nabyo bw'otabiwuliriza osobola okubula. Kakati bw'oba tomanyi ebyo Katonda by'ayagala, ate oyinza otya okubigoberera? Oyinza otya okuwaayo obulamu bwo? Kale ekyo kikulu. Tulina okusoma Bayibuli ne tuyiga nga bwe twayize jjo nti Omwoyo Omutukuvu ng'atukulembera ne tumanya ki Katonda ky'ayagala, oba amateeka ge oba enneeyisa y'Omukristaayo, omuntu wa bulijjo. Ebbayibuli ejjudde ebintu bingi. Oba ng'obadde na buzibu na mulinaanaawo, ekizibu ekyo kijjawo otya nga tunaakuyomba, kuyita bantu, kukuŋŋaanya bantu. Bayibuli etuwa engeri. Ne mu kkanisa neetugamba muganda wo munno bw'akusobya okola otya okumukomyawo, oba gwe kennyini okumwetondera, oba ye n'osaba okusonyiyibwa. Okwewaayo kulina kuba kwa buli lunaku, kubanga mu Luzungu bakiyita moment, akaseera akatono ennyo bwe kati twonoona buli katikitiki bwe kati akasekonda twonoona mu birowoozo, mu bintu bye twogera, mu bintu bye twagala okukola, twonoona. Naye wano Abagalatiya bw'agamba nti ng'oli mu nze, kati ate Kristo bw'aba mu ffe, kitegeeza nti aba n'amaanyi agafuga
obutikitiki obwo tisenga tweweerayo ddala n'obutikitiki obwo we twalyonoonedde Mukama aba n'amaanyi. Naye buli lwe twereka bwe tutyo tubanga abagenza okulwana mu lutalo nga tetuyina byakulwanyisa bimala. Omulabe ne bwana akasuka ejjinja asobola okutukanga n'atugoba. Tetuyina byambalo. Oli ne bwana akozesa kyonna kyayina asobola okutuwangula. Naye omulabe Sitaani akimanyi nti Abakristaayo bangi tetweweerayo ddala. Nti oluusi twesiga bannaffe, twesiga ensimbi zaffe, ne twesiga emirimu gyaffe, ne twesiga bakyala oba babbaffe, ne tumanya gundi asobola okunnyamba, ne twesiga bank accounts nti ekyo nja kikolako. Kati ogenda okutandika okulowooza nti biremye nga onoonya okusaba. Ate naddala we tubeeredde mu buzibu buno obwa COVID, munnange yaŋŋamba nti twakasipendinga $2 million naye era afudde. Ne ŋŋamba $2 million ne zitawonya bulamu. Baagula buli kimu ne bamuteekako oxygen ne bakola batya, naye obulamu ne bugenda nga n'ebyobugagga byonna babitunze. Kale nno ekyo kinakuwaza nti tulina buyinza bwonna ku bulamu bwaffe. Ye Pawulo kyava agamba nti naye nze sinze omulamu, naye Katonda Yesu Kristo ali mu nze. Ti newankubadde nze ondaba, naye oyo eyanjagala eyanfiiririra gwe nange yali mu bulamu bwaffe. Ekyo nno kyakuyiga. Ekintu ekyo twali kitutte. Senga obadde n'ekizibu ku makya, lwaliiro ogenda ofuluma ennyumba yo, fukamira osabe ogambe Mukama nkulembera, ngenda kwogera ne Mukama wange, neetaaga okusasulwa, aludde okunsasula, naye nkulembera, omukwateko. Kati ye nakkulembera ajja kukolawo ekyenjawulo. Ate naawe ogende eri banno ow'obujulizi obagambe nti mumanyi Mukama wange munnange yawulidde okusaba kwawe. Katonda yawulidde okusaba kwange n'akwata ku mutima gwa Mukama wange n'asobola okunsasula. Ensimbi z'aludde okunsasula. Katonda atuyita tweweeyo, naye obuzibu obusinga obukulu beffe kyekintu nze. Ekintu kino oluusi kitulemesa. Abamu tulina amalala. Ano gamba naye nze naagenda ntya waagundi, banandaba batya, ate nze alina ekifo bwe kiti, era nze naalibadde nkulembera. Lwaki bakulembeza oyo? Naye eri Mukama tetusobola kuba nanze kubanga tuli kantu katono nnyo. Obanga $2 million tezasobola kulokola munnange kumuwonya COVID. Ate ng'ensimbi ezo zisobola okukola ebintu bingi, zisobola okuzimba ekizimbe n'oteekawo kalina n'ekusinga n'obunene, naye tezisobola kuwonya bulamu. Pawulo atugamba nti buli lunaku, buli kaseera twewengayo, tuyige okwewangayo, tubeere nga tukimanyi nti obulamu bwaffe buliwo kubanga Katonda akkiriza kisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kitegeeza nti gwe tolinaako buyinza. Ye yasazeewo olw'ebyo byakyayagala okole obanga buweereza, ate bwakulokola mu ngeri eyo n'ogamba nti owaayi kamuweereze, kanange mbulire ku mulala, kanange mpite ku munnange ajja alabe programu eno, tuyige okusaba, tuyige okwewaayo, tuyige okuteekateeka olunaku lwaffe n'entambula yaffe kubanga tetumanyi kiyinza kuddirira. Njagala n'okugamba nti okufa kulimu ate essanyu
kubanga okufa eri ekibi kitegeeza nti waliwo obuwanguzi obulala bw'osigaza. Otandika okulaba ebintu ebirungi mu ggwe bwe biba bikolwa ne biba ebikolwa ebirungi, n'oba ng'owangula. Kubanga bw'oba tomanyidde weesanga nga ebintu byonna by'okola bizibu, tebitambula, birinamu newankubadde gw'olowooza nti gw'obikola, naye n'omulaba akola biriba linnya ayagala okulyonoona. Bwe kiba kintu kirungi ky'okoze ne kijjamu obuzibu. Bw'oba mulimi endwadde ne zijja mu nnimiro, bwe buba dduuka lyo ne wabaawo ekizibu ekirala. Kale twewengayo. Mbadde njagala tumanye tuyize ku kyo olwaleero nti ekisookera ddala nti omulabe asinga obukulu yeeze. Pawulo agamba atuyita okufa, naye okufa kuno okufa eri ggwe, nti twewengayo, tweweerereyo ddala eri Yesu Kristo. Nanga Katonda talina ddiiru yonna na muntu alina omutima ogutakyuka. Njagadde okimanyi nkyaleero muganda wange mwannyinaze nti Katonda atwagala, akwagaliza olunaku olulungi, ayagala osobole okufunamu ekyo ky'ogenda okukola. Ebigambo bino njagala tubikomekkereze n'okusaba nga tukkiriza nti Mukama ajja tuwa olunaku olulungi, ate n'enkyojjukire okeera wamu ne banno okuba naffe. Katwebaze Mukama olw'ebigambo ebirungi bino bye tuyize. Weewaawo okufa kuli mu buntu kubanga Adamu yayonoona, naye otuwa essuubi nti ate bwe tufiira mu ggwe otuwaayo Mukama okuzuukira. Leka tufe eri ebibi byaffe, naddala eri nze ekintu ekituvuga buli lunaku kireme otuwangula olunaku olwaleero, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.